kale nga ntambuddeko nnyezeko eyo mu kabiina emyaka bino awo agamanye nina omusajja omulala nanyabo olina omusajja mulala nja kutta Poliisi y'e Masaka ekutte omusajja Attanasio Mayanja atemera mu gy'obukulu 39 ng'ono kigambibwa nti yatemako mukazi we Farida Babirye Namutebi omukono ng'amulanga kuganza abasajja balala nga Mayanja ajjiddwa ku kyalo Kalunduka ekiri mu disitulikiti ey'e Bukomansimbi. Okukwatibwa ono abadde atwalibwa ab'eŋŋanda ze mu ddwaliro okufuna obujjanjabi nga gye buvuddeko yafuna obutakkaanya ne mukyala we Namutebi ng'amuteebereza okuganza abasajja abalala ate ng'akozesa essimu ye gye yamugulira. Olw'obusungu Mayanja yalumba mukazi we mu nnimiro gye yali ali ku ssaawa 3 ez'okumakya n'abaana be n'atandika okumutematema ku mutwe n'emikono ng'abaana bwe bagezaako okukuba enduulu yatemako kawala ke ka Goreti Nassuuna engalo akaali kagezaako okutaasa nnyaabwe. Oluvannyuma lw'ekikolwa kino Mayanja yadduka era nga poliisi emaze ebbanga ng'emuyigga okutuusa olunaku olwaleero lw'emukutte olw'okutema mukazi we n'abaana. Mu kiseera kino Namutebi ne muwala we bayambibwako ab'ekitongole ekya Okawa Refugee ababalabirira n'okubawa obujjanjabi nga bano be batemeza ku poliisi oluvannyuma lw'okulaba Mayanja ng'aleeteddwa mu ddwaliro ng'ono abaddeko ebisago ku bulago wamu n'engalo. Omwana ono baamutema ekitundu kino ne bamutema nawano emabega ku mutwe then kati bwe yali ng'ataasa maama kubanga maama baali bagenda mutemako ensigo maama n'ateekayo emikono okubeera nga naye omukono gwe guli bwe guti yali ataasa maama we era wetuwala nga hiro wa maama we omutwe obutavaako nti yateekayo emikono ne batemamu. Namutebi yeeganye ebyabba okumulumiriza obwenzi ng'agamba nti amaze ebbanga lya myezi 2 nga tamuwa buyambi bw'abaana kyokka bwe yamugambako ate ensonyi n'azifuula busungu. Kale nga ntambuddeko nnyezeko eyo mu kabiina emyaka bino awo agamanye nina omusajja omulala nanyabo olina omusajja mulala nja kutta asabye abazira kisa okuvaayo bamudduukirira asobole okulabirira abaana be kuba mu kiseera kino takyalina bw'agenda kwekolerera okusobola okubabeezaawo. Abaana bange basatu asobola okubalabirira embagendera mbadde empangisaawo ndasobola okunyamba munyanga mpeekunya kyompada. Omu ku bakozi mu kitongole ekya Okawa Refugee nga ye Ronald Kiyimba annyonnyodde engeri gye bafunyeemu amawulire agabasobozesezza okutemya ku poliisi n'ekwata Mayanja. Olwaleero eyatema omukyala asobodde okuleetebwa mu ddwaliro naye nga tetutegedde baani abamuleese era ali mu mikono gya poliisi nga bw'agezaako okufuna obujjanjabi mu ddwaliro olwedde poliisi emaze okuba nga emufuna era egezaako okulaba nga ekwasaganya omusango guno. Omwogezi wa poliisi mu bitundu eby'e Masaka Twaha Kasirye akakasizza okukwatibwa kwa Mayanja ng'agamba nti bamaze ebbanga nga bamunoonya era nga wakusimbibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Omusajja ono kali butemu ayitibwa Mayanja Attanasio atemera mu gy'obukulu 39 nga Muganda era mutuuze wa Kalunduka village mu Kibinga sub county mu Bukomansimbi district. Tusobodde omukwata nga tukolaganya wamu ne intelligence saako n'abantu baffe abalungi kikola kibi nnyo tugenda kakasa nti bw'aba ateeredde bulungi abeere nga atwalibwa mu kkooti abeere nga abitebera. Kyasanku Bernard yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.